Mzee yayogedde ku nsonga ya lockdown tubeere waka nga tetukola naye teyayogedde ku nsonga ya balandiroodi okubanja bapangisa sente ze baba banje z'amayumba. Eno njeri yona ena esinga ekolera mu tawuni siraba lwaki tebatukiriza kugenda kuyiiya mmere y'abaana kati batuwadde emmere oba nedda. Ndi mukazi mukulu njagala ddagala sirina ddagala olaba empapula ngenda mu ddwaliro naye ntambudde buliigi yonna. Lwenkola lwenfunako akasente akasobola osasula loogi mwensula naye kati yamulese asigale nga mmanja kati leero sigenze kola leero siirye era ne munsawo temuli.